Bannayuganda okubadde Abakyotala n'Abasomaali bakuŋŋaanidde mu yengo olwaleero okusisinkana abakungu okuva mu kitongole ekya NIRA ekivunaanyizibwa ku ndagamuntu okwekubira enduulu nga bagamba nti bangi ku bo Bannayuganda naye tebalina ndagamuntu nandiki abaana baabwe. Bano ebimu ku bizibu bibatottodde kubaddeko abakungu b'ekitongole ekya NIRA okubasaba ng'omusimbi olutakoma okubakolera ku ndagamuntu oba pasipoota kye bagamba nti kibakosezza nnyo era nga n'abaana baabwe tebakyasoma oba okutuula ebibuuzo olw'obutaba na nnangamuntu oba kintu kyonna ekiboogerako. Kuyingira mu ofiisi ne batuguma nagantira bw'omufere wuyaze naye ng'ate bamuwulira awo omukama waffe we yagambye nti lwaki ovaako mba nina okuvaako ensobi yakolebwa kubanga ndowooza amendment ya constitution bwe yali yakolebwa bakadde baffe captain Nababu tuappreciatinga bye mukoze. Twali baana bato 85 nga bakadde ogwo bayingira Kampala nga bambadde omukono gumu guli bweru. Contribution yammwe yali nnene nnyo mu gavumenti eno kubanga ebeerawo. He called it disgusting and he called it me looking for likes. But I do not have time to look for likes when I'm suffering, when my sisters and brothers are suffering. No one goes on TikTok to be against something that is not real. So, Captain Babu, that hurt my soul. I hope you change that thinking. Was in Chiga, my father came all the way from Kamudini Kona. Yes. He came to Kabale and married my mother. Yes. I was born in Kabale. Thank you. I grew up as a Mchiga. I speak fluent in Mchiga. Yes. So now when I was filling my passport, I put there, I am Mchiga. Yes. Huh? Yes. So now I appear here before your officer. Yes. She tells me, you said your father is Indian and Muchope. So why aren't you Muchope? My father is in Jogara. Yes. I produced a son. Yes. Who is going to marry in Yasin's house? Who is in Jogara? Yes. Where do I fall? I don't have a tribe. Our main problem with NIRA, with the passport office everywhere, please remove the thing tribe. And let us go back the way we were before. Our fathers lived in this country, they lived peacefully, they could apply a passport form, go fill your passport and get your passport. But now we are told no. You must have a tribe, you must have a clan. Ye Yasin Omar akuliddemu enteekateeka ey'okukunga abantu bano agambye nti kyekiseera abakungu okuva mu bitongole byonna okuli ekya NIRA n'ekyo ekivunaanyizibwa ku bantu abayingira mu ggwanga n'okufuluma okussa mu nkola ebyo pulezidenti bye yalagira mu nsisinkano gye baalimu naye. Bangi Abakyotala tebalina ki ID ate osanga muganda we alina ye talina ate osanga oluusi maama alina omwana talina kati ekyo kitegeeza tebagoberera ki amateeka kyekizibu kye tubadde nakyo naye kati tusuubira kuva leero ebintu bijja kutambula bulungi. We have so many of our committee members who are Ugandans. They are born here, they have grandparents who were born here, they have been buried here, and they are being denied IDs, national IDs, they are being denied passports. We have children sitting primary 7. They have to register them, but the parents don't have national IDs, and yet they are all Ugandans. Yasini era akakasizza nga bo Abakyotala, Abasomaali n'abalala bagwa mu kkowe eryo bwe bali abeeteefuteefu mu kalulu akaddako okuwagira Museveni. Era tusanyuse nnyo bitambudde bulungi. Twebaza nnyo President Museveni kubanga yasooka yatandika n'ekintu kino. Twatula naye n'atuwa sapooti era ffe nga Abakyotala oba aba multiracial oba mixed race ffe tulina presidenti tujja kumuwagira kubanga mu kiseera kye gye tufunire ki
atufunidde eddembe tuli naye akalulu kaffe akalina. Yes, enkulu w'ekitongole kya NIRA bano abasuubiza okukola ku nsonga zaabwe kyokka n'abagamba newankubadde nga balina ebakkaanyaako ne pulezidenti tebasobola kuva ku mateeka amawandiika agali mu ssemateeka mwe basinziira okuwa abantu endagamuntu sinakindi n'okufuuka bannayuganda. Oba okuyombera ku internal affairs bakuseredde mu katale oyombedde mu kkubo okitegeera kyeŋŋamba bakusereddewa mu katale naye tukiwandiike kubanga tukiriziganyiza tugenda kuva wano nga tulina ebiwandiike bye twagala okulaba nga bikola ki nga bikyuka. Ensisinkano eno yeetabiddwamu n'abakulembeze b'ekibiina kya NRM ab'enjawulo okubadde Kapiteeni Francis Babu ne Mmeeya wa Kampala era ssentebe atwala ekitundu ekya Kampala eky'amasekkati Salimu Uhuru nga bano bakuutidde bannaabwe okweyisa obulungi nti kubanga y'engeri yokka mwe bagenda okuyita okugonjoola ensonga zaabwe. The job first and foremost is trying to find out where you're from. And sometimes this brings about a delay. But they should be able to explain it to you. Now, something happens to everybody in this country. There's corruption. And some of you are members of it. Forget about those who work in government. You want to use money to get what you want. That also is wrong. Because you go there and get an officer and you push money in their pocket and you expect them to do something wonders with you. But in your wonders are a problem because they are trying to go through a system. We have a challenge, we have a problem, and we must accept, we must not be discriminated because we're Ugandans. We are born here, our parents are born here, but the issue of bring me your judge. Bring me your judge, and at times some of us do not know even where the judges are. You get it? So that is another challenge. So we want to be flexible. We want to be flexible. As Captain clearly stated, there's a lot of intermarriages. So we want obwenkanya. Abakyotala baagala babeerewo okukyusa mu bibuuzo ebibuuzibwa abantu abafuna endagamuntu oba okufuuka bannayuganda gamba nga okubabuuza eggwanga lyabwe n'ekika kyabwe nga bagamba nti bino bye bisinga okubakosa kubanga abasinga tebabirina ate nga bannayuganda ddala.